Kamilioni kennyini nakuwa emmeeza 3 za bwereere ze milioni mwenda 50 za bwereere ng'olisita wa ggwanga lyonna. Kamilioni anyway ekya Kamilioni sijja kiyingiramu ayinza kubanga yayinza kwagala naye kunoonya mawulire ga concert. Half dead. Does he want to resurrect on me? Ayagala kungutukira mu ngalo. Kabaata kulebo gye ndiko. Kabaata Wizo osobola n'okukubira mu nzikiza nga tandaba. Osobola n'omukubira mu nzikiza? Nsobola n'omukubira mu nzikiza ng'ali mulungu nga tandaba. Ne muluka za face ne bukya nga bamutwala ku kitanda byonna mbisobola. Kati mukubira mu nzikiza nga wayingidde mu nnyumba ye n'obeeramu? Nsobola yenna ne mukyala we n'ennyumba n'enjibagobamu nga naye tebandabako. Osobola obbakuba n'obagoba ne mu nnyumba nga tebakulabako? Byonna mbisobola. But because mumanyi oli yali mulwadde wange nze nali mujjanjaba. Palaso yampambyeko essimu yange nga bw'avimba simanya nja gikuba wansi njase nga teyajasizza. Omanyi bagenda ne banywa enjaga ne balowooza nti bali waggulu w'ensi yonna. Okitegeera? Bro, ffe mutulaba nnyama ntono ne naffe tetuli ba bulijjo. Bwenza okulowooza nti oyimbira abantu omutwalo gumu n'olinnya waggulu ku siteegi. Nenze nkuyitira abo abantu ne bajja okukulaba. Ekyo kituufu. Abo abayimbi bakyepanga toyina ati asobola kutegeka bivulu. Buli muyimbi agezezaako okutegeka ekivulu agudde. Ate mukimanyi mu mitima gyammwe tewali abo abayimbi boolaba bonna abamanyi waliwo ababadde balowooza nti bapromota baali bababba. Era Kabaata ne kino kanjogere ku vidiyo yo wano olunaku lwa leero. Bakuwulira? Ennaku z'omwezi mmeka leero? Ennaku z'omwezi 22. Njagala kalikoodinge kano nga kali special. Olunaku lwaleero nkayisa ku Kabaata TV okuba n'olwaleero sikyalina mutawana gonna ku mwami gwe bayita Abitex. Okuba n'olwaleero kubanga ebigambo byonna bye yaŋŋambanga nga ndowooza tanjagala olwaleero maze obbirabako. N'olw'ensonga eyo muzeeyi Abitex muzeeyi lwakuba nnyimiridde ate wendi nnoonya layiti n'alifukamidde n'ondaba nsaba onsonyiwe ebbanga lyonna lyekutulugunyizza. Kankubira Abitex muyitajje omwetondere. Nsaba onsonyiwe kubanga byonna by'owadde byewajogera nga byonna birabyeko. Abitex yaŋŋambye nze abakuba Wizo nga yayagala omuteeka ye yali alina okumusasula miliyoni 50. Buuza Abitex omubuuza Abitex oba kubanga gwe yagala okutegeka Wizo nga yagala omutegeke gyalikoze atya. Abitex ajja kugamba Wizo yali alina okumusasula miliyoni 50. Nkiwadde ssente nkizize engulu kiguze ne ku ngoye empya kivimba kiranze n'okulya ku bisaanyi. Okulya ku bisaanyi? Omukazi azzeemu n'addayo ne ku nakyokala addamu azzeemu n'ayeruka. Bro muleme kumanyira nga ntuyoza abantu nakuzizanyiramu. Yes. Kabaata. Kati omukazi agambye nti mwakwata ka vidiyo ne mukaweereza Salimu Sale n'akuwa miliyoni zisoba mu 3 mbu Wizo wamuwaako 3 zokka endala n'ogenda nazo nobati. Kabaata soogera ku bakulu. Nfuna bulungi? Omukazi yabyogedde. Omukazi kyobola naggambe saagala kugenda. I don't want to be in a conversation n'omukazi. Wizo ye yankubye. I don't want to be fooled. Omukazi aleme kubazannya psychology. Ekyokubiri olaba ensi eri mu kujajinga ndi promoter yali asente za PLU kyobola abaateeke logo ku kyambalo. Ng'ate omuyimbi yakozesa ekyambalo kye. Nze nga sinagambako nti General Muhoozi yamuwa ssente esizifuna. Ne General Muhoozi Kayini Rugaba yawa Wizo ssente. Saagala bintu byaffe tubiyingizeemu abakulu. In fact mbadde nkusaba tukikomyawo. Kwe kwambala ekyambalo kya General Muhoozi. Abakulu bino tebibakwata kate ekyokubiri. Nze navaayo kuyamba oli omuntu gwe nali ndowooza nti ali vulnerable. Nakwata omulalu wange mutwale ebutabika ate mutuusiza mu ddwaliro annumirayo. Okitegedde? Ne Nobati oli musajja wange twogera amazima omusajja ono kutuuka okukuba oluyiyi bukikyo obwabaddewo sisuubira nti yavudde mu bbanga n'alwana bukikyo obwabaddewo bwe wamukoze obwamugjeeko. Kati kangubuulire Wizo olwedde yabadde yatamidde. Meeting yaffe teyagibadde namu ng'atudde ekyengulu
nga meeting tugiri munze ne Palaso n'abaami abalala babiri ne mukyala wa Wizo ne Chaga. Kati nze ngamba buuza sente za tebo ziriwo omukyala ziri ludda wange omukyala ate yayagala byabalamu bye mbanzikiriza nga ngamba mutebo yasitundanga miliyoni emwemu. Yagambe discount imbo yabasalira nga yaziguza neza discount mulalu ate gwe n'atagamba nti emezi azisazeeko ng'ogyeko n'ekyo yatunda ne invitation cards ne invitation ez'okuyita abantu ku bwerere nazo yazikuba bbeeyi oli bwe yamuwanga sente za tickets sente za table ng'amuwamu invitation cards 8 byonna bimanyi oyo yabikola oyo n'omuvubuka gwe bayita Obama akola nga manager wa Maddox ono omukyala gwe yali akola naye era omukyala olunaku lwa concert lwonna ndi up and down mubuuza in fact tusobola okubuuza ku muwala gwe bayita Sandra Liyani n'abalala abaaliwo ne Mami Sophie Gombya nga baŋŋamba batuwe lisiti y'abantu ba tables mukyala Wizo nga tabireeta buuza ojja kukubirako ku mukyala Sandra wasanyuka ne mukyala Sophie Gombya babuuze lisiti eyava wa mukyala Wizo eriko amannya g'abagula tables zajja ssaawa meka obuyayi obumuli lisiti yagireeta ssaawa 2 ez'ekiro ng'abantu batandise dda n'okutuula kitegeera baapadde ennamba ya Wizo wano andi kati yaka yavuddeko dda tugende mu maaso so Kabaata byebyo Kabaata wangi namusanga tayina mmotoka yamukulira ng'emmotoka Kamiliyoni yamugabira Land Cruiser nga yali ya breaking down totally emotoka gye nalabanga yali kyekyatambula 5 n'agenda n'akozesa emmotoka ku ssaawa zino Land Cruiser yakyusa ne kala yaddayo mu white mpya nze yayingira concert nga ddiina emmotoka ate kati nze atayina gwateeka yayina era mubuuze gwe bakubanja ki mu concert yateekamu ki kale n'otunuulira abasajja nga bano abatutamye okuyamba abantu abalala abayimbi batukaabirira tubatunuulira butunuzi ekirala oli ku TikTok genda alina ka video keyajeyo nga njogera kati gwe genda ku video ye ku TikTok yo genda kulaba wansi yankopingamu n'agamba Nobert Events help ng'ateddemu video ya gift of kado mbu you are the healer ekitegeeza namujjanjaba omutima namuwonya ng'ebyo abiteekayo concert ng'ewedde naye yagambye agenda kwetuga yetuga naba naye yatugaatuga abalala ate bw'anaŋŋenda ewala nina ebyama bye nategeera mu kukolagana ennyo naye ebingi Nobert ng'otabuse asiraana osegedde balina ebintu bye baakola ebingi bye namanya kwe kusiraana okwo nze nabadde ndowooza Wizo musitudde azeeyo mu bantu laba omuntu aliko ekikolimu ate bw'akwata n'ankuba nga yalowooza mbu alaga ensi nga bwe bali anirule kati promota kyagenda omugula ogenda okuyimba ewalala simanyi oba kyamugula nedda nze mbadde namuyamba nga nzemu mutunda nga sirekera okumwogerako because ekyantegekesa Wizo kuprovinga nti ndi promota niyo noteekamu owa rage zonna n'oziteeka mu Wizo nebo zitabaza rage n'emirimu gyange gyenkola emirala Kabaata okimanyi bateekamu nnyingi nnyo but still sente ku brandi yange si kikulu nsooka kutunulira brandi yange so for that reason kusaawa zino nyonya omwami gwe bayita jjejje ow'ebyuma olunaku lwaki yali asigadde abanje miliyoni 20 nga sente mu booking teziweramu ne mugamba badde nsaba nkuwa emmotoka yange eno katikati nja kwebalansinga nawe nga sheewedde nava mushoga bamanje miliyoni 2 kusaawa zino bamanjako miliyoni 4 wamaliriza shewa Wizo ya Wizo n'osigala nga bakubanja miliyoni 2
butereevu noonya omwami gwe bayita jjejje oba obuze omuvuka gwe bayita Mike Mukaya promota w'emakingi oba obuze jje bapromota bakimanyi buuza koko omumanyi nze omanyi nze ndi mukiga mufumbira nze sityambu nja kutuwa okuswala simanyi ndasinga emmotoka nno emmotoka webange egenda kuprotectinga bizinesi yange ne brand ngiwaayo nogitunda nenjitunda kitegeeza kyo teyakola ssente bwobanga omaze oteeka so ate n'osigala ng'obanjibwa miliyoni 2 kitegeeza kyo teyakola ssente ati kabaata osobola okulaba abantu naye nga ssente z'oyingiza ntono nga expense ziri waggulu ate ekirala nakubuuliramukko kabaata ebimu ku bituleetera okufuna ssente mu concerts zino basponsors bwe nabatuukirira abamu nga ntandika bansuubiza nti genda mu maaso olange ne batabaako buyambi bwe bampa twalina basponsors nga 8 basponsors abanyamba baalinganga nga 3 bokka segedde baalinganga 3 oba 4 abampa nga naye abalala bagamba naye oyo omulalu segedde kubanga ndabye leero intaneti yonna basibe bakuvuma ne musajjawo Sendi Edward Sendi yakuvuma ati kabaata kyenjagala okwebazaako gwe kyotakola omuntu bw'agaana okulanga naawe terufuuka lutalo muzeyi Edi Sendi nze empalana gye yanzigulako yaginzigulako kuva ku shoya Rage yanzijako ssente zange ez'ekinaku mbwagenda kunsisinkanya Katikkiro nanfera Edi Sendi Katikkiro saamusinkana watwali twagala okusisinkana Katikkiro nze ne Rage okumalawo biri ebyobucupa n'obusosoze mu mawanga nti baamukuba obucupa muki mu lubiri ssente zange naziyo $5,000 Edward Sendi eno shobo yatuuka n'aŋŋamba mumuwe $2,000,000 balange esho ya Wizo $2,000,000 ezitya saazi mu wakati lw'erutalo kali Edward Sendi akola Mmengo mukwano gwa Katikkiro era akolanga buloka oba oyagala kulaba Katikkiro ng'omuwa sente ng'akutwalayo kati wamuwa ezizo n'azirya zange yazirya munnaayo nze mbadde simanyi nti mulina obutakkaanya ne Edward Sendi eyo Sendi yeyo levo ye ekirala twesanga nnyo mu mabaala alowooza ndowooza nkwana buwaitresi bwakwana muzeyi Edi Sendi ndi musajja mufumbo ndi wampeta nze bwe mbeera mu bbaala mba ngenze kwewummuzaamu nakusoma market trend y'ebivulu biri bitya nnyimba z'abaani zeriko bwe bityo omusajja omukulu emyaka 6 nadda mu kusumagirira mu mabaala saawa 7 ogw'ekiro ewaka oba otyayo kiwaliyo ebisaanyi ewuwe waka waliyo ebisaanyi biba bikubutula abaana b'ewaka babeera bakuwemula babeera bakugoba tebakwagala wakasira bukyali ate kati kankomewo ekampala ngenda kugulako kampeyini y'okudda waka nga bukyali saawa 2 okusanga mu bbaala Sendi ngobeera n'ogwo omutwe gwakonkomala ng'ekkonkomi nja kuputinga tuyolevu kubanga abantu banyimba ndabye ab'amarediyo ab'amativi bonna bakusekerera bagamba oli mu sitanti bagamba kyakugwanidde mb'olina amalala nobati era ndowooza bamuwa balabye babona balabye naye kakati omuntu okugamba nti nobati kyamugwanidde mbu yavaayo n'agamba n'alaga enzimbu yafuna ssente nnyingi there is what we call damage control bulinga bufumbo osobola okuba mu bufumbo nga tebutambula bulungi naye nga bagenyi we bajja oseka kategedde kati nze mulimu bapureezidenta besobola kola kikubanga mbamanyi enkya bajja kukyuka mumanye epesa libaagala nkwateko as simple as that yes naye weddaga bala abantu abagamba mbu eyo sita nti eyo sita naye mmwe olwiri baakubye nobati olaba nga sita nti ndabawo abeefuula abawagizi ba Wizo abagamba mbu give us our money. Your money with who? Nyoko. Your money with who? Nalabeko mwanyiraze mukwano gwange full figure nga naye akolako analysis wamulabye omulalu simuwa mention simuwa mention kamiona wagedde Wizo kye yakoze Nobert waliwo ka video akalwalo ke bampeereza akakutere kolabe kenda byako nkamani katika milioni manyi kyabala oyo mukulu wange sijja muddamu asukengase kubala abantu bakawulire
mumanyi mwenna eya promoter Nobody Wizo. Bro, nakolayo video when they sang Wizo. Nemuga mumanyi Nobody watuto muyimbi bwana. Nomutudde mu kujjukuju tewandaga. You remember that? Abajuge bajjukira. Naye, well, sijja byogerayo. Olinye muluka, mugera Kampala twesa. Nebo mujjako. Abata kyegamba. Aka milioni mukubireko ku simu ekyo mubuuze. Shaya Wizo Nobody yakuwa Tebozi mmeka. Tebozi wawaka miliyoni ezo zonna yali agenda zikira. Nga sinza kusasula. Sagala gamba nti yanyiga sente za Tebozi. Ne muwanga mukulu w'omuyimbi gwe ntegese. Kubanga yangamba nina abantu bange. Nga sobola musaba sente kuzimujjako. Dala bade tayogera bino. Ne kwata ne mwa tickets 50. Kuba naye alina abantu be n'emikwano gye nga star. Sebo ango ka milioni nakuwa tickets zesa kusabako sente. Ya tickets zinakuwa zilivalued sente mmeka. Zegedde we bana kuwa tickets zonna wamu neza Tebozi nga zilivalued milioni 10 plus. Ezo zali badde sente zangi. Kati mweyereko gye mutwagala mufa aba mu mwagala ffe tusigale nga tusiranye. Kubanga goli sito osobola okusolooza buli weekend. Ze sina kivulu sina ngenda kujja sente endala. Goba kusasulira kukulaba. Leo mbanga nzo munaku nategeka show. Nenkwata nenkuwa nga singiza sente. Kamilioni mbanga lyengodeganyeko naawe. Wali mpadde ekivulu ekyobwerere. Bebino Babitex byangambanga. Ubanga lyenkola ne kamilioni. Njagala weebuuze. Nakuwa tickets eziri worth milioni 12. Gwali mpadde yadde ekivulu ekyobwerere. Kubanga tickets eza milioni 12. Kamilioni asobola okuyimbira mu shows 2. Wali wadde show n'emu ey'obwerere. Awo nno we nababuukidde tibana abasajja tebalina mikwano. Nze we nalina siruwalira nga ndooza mikwano gyange. Osegedde? Nze we nalina siruwalira kunoonya Abitex wana ajje ku live eno nga tonnagenda. We nalina siruwalira ayinza okuba nga muzeeyi akooyeemu muleke. Abitex awasiro. We nalina siruwalira nga ndooza Paloso mukwano gwange kumba ate mulabe wange nambeemu. Kuba tategeera alina omutima ogwerowoozaako yekka ali serefiishi. Otegeera? Ali serefiishi. Yerowoozaako yekka kati kakubulire. Palaso yagaanako okunyimbira nga yawo ku kalenda. Ng'ayagala kulinnya ku stage nga muwadde milioni 10 zero balance. Bangambe ebiseera ebyo wamupangisa nga sente nnyingi. Nayiwako show yali Kinoni gye bazaala Bob Wine. Yagaana okuyimba nga manja milioni 6. Ne ngamba omanyi bw'oba omanja katuddeyo e Kampala. Kati Palaso bw'oba nga wali oyimbira milioni 10 nga kati olimbira milioni 4 Katonda bw'atyo bw'asasula. Buli obeera omubi Katonda asasula. Katonda asasula. Palaso wano badde tokwata bana kunkwata matayi. Wano badde tobeera mu level ya kumpambako simu. Osegedde. Twandi badde mu level empambako simu Palaso. Ku byempiseemu naawe. N'ekirungi mwansomesezza ensi. Mwandaze nti muli babi. Muli babi kubanga nze ebbanga lyenkolaganidde naawe tonyimbirangako ku bwereere. Tongamba konti Nobody tegeka show wali ekaleerwe. Nzije nnyimbe. Ompeeyo wakiri akadde k'amafuta tokinkolerangako. Kati za kulwaki nze oyagala okundoosa nti oli mukwano gwange ngate oli mulabe wange. Kubanga n'okutabuka ne Wizo okutuuka okunkuba. Palaso yabadde ggwe. Omuntu gwe balaba nga ali soba ate gwe asinga obutaba soba. Kitegeera. So, sobola kusigala nga nkolagana n'abantu nga mmwe. No. Kubanga bagamba nti nga wakajja gwe wataanuula Palaso omuteeko. Wabula, yenjagala obbakakasa nti olunaku lw'ejjo bankubye. Kubanga nabadde sibeeteekateekedde nga mmanyi mikwano gyange. Okusawa zino mmanyi nti nina balabe bange. Senga Wizo anakwetondera onaamusonyiwa. Kati ate nze gwe sigenda kukuba. Naye nkugambye Wizo ali wansi ndi ku mapeera waggulu mulengera.
tewali lunaku lusobola kuziba nga wizo tatamidde ate bw'atamira teyetamiza tamiza atamirira ddala n'avaako odi owo muwulidde ng'agamba agenda kwetta agamba ewaabwe yanaaba asoose nga kitegeeza gwogenda okumuviirako okwetta kyogamba yanaaba asoose okufa mu Uganda